ebigenda mu maaso General Muhoozi byakola Mwami Museveni abitya ono mwana kati yafuuse musota naawe akuluma mutemanyi biri munda ng'ogamba General Muhoozi agenda bikola nga takimanyi kitabi bimunyiiza naye kati Muhoozi yeetadde mu kifaananyi kiraga nti kati ne taata waali akola ki amutya ng'ogyeko okuba nti kati Lukwago bamubaleetedde mu kkooti naye abamu mummwe abalamuzi muli mikwano gya Lukwago kati omulamuzi obeera wa ddiini ki gwe basobola okuwa ensonga nti Lukwago mulwadde n'ogamba nti amuninde kansooke neetegereze bye mwogera abalamuzi bwe batula mu kyembaazi ak'obuntu kaviiramu ddala naye buli olaba nga ak'obuntu mbalamuzi kavuddemu omanya embeera ne situation mwe bakolera tugenda gigulawo nina okuba ku ssaazi ow'eggomba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga agenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Ndi wano ne Sheikh Tamya Kamyuka tukulisa mu weekend kulikayo kulikirayo ddala naffe weetuli Mukama akyatukuumye tuli balamu bulungi nnyo. Tulize tubako n'ensonga ze twogerawo tukoledde emboozi eno nga Ssaalongo Erias Lukwago amaze okutuuka mu kkooti Makindye jawere nnemba n'omusango gwamuteekebwako gwa treason era nga bamugata ku fayiro y'emu ne eyali president wa FDC kakati munnakibiina kya PFF omukulu Dr. Kizza Besigye ye fayiro y'emu ko bamuteeka omukulu Erias Lukwago yabadde obuyali road mayor w'ekibuga Kampala nga kimuvunaanywa mbu yategeera ku musango guno yategeera nti Dr. Kizza Besigye ne banne baali bagenda kuzza omusango ogukomamula ku gavumenti ya Mwami Museveni mbu naye n'asirika ye fayiro yamuteekebwako ate era ne Joel Ssenyonyi ne yavuddeyo nga tumaliriza wiiki eno n'agamba nti waliwo olukwesikwesi n'olukwe olw'okumugata ku fayiro y'emu ne Honorable Muwanga Kivumbi naye asobola okubeera ng'ateekebwa amabega w'emitayimbwa. Kino kyazze oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvayo okulagira aba PFF mbu balabe butya engeri gye bayinza okujja Joel Ssenyonyi ku bwaloopu mu Parliament awo so bingi ebitambula zimu kwezi ensonga ze tugenda okwogerako wabula waliwo n'ensonga endala egenda mu maaso gye naali agadde Sheikh Kamyuka ayogereko ensonga ya olutalo luli wakati wa Mwami Magala Muzeeyi Magala ne ba Sheikh naddala Sheikh Kiti n'abalala nga bwe tugenda okuboogerako awo ensonga za ddiini olutalo lw'amaanyi luli awo lwa bigambo Semejje lunaggweera era ze zimu kwezi ensonga ze tugenda okuba nga twogerako enkulu n'ebirala Sheikh Kamyuka nsanyusa okulaba ssebo olutalo lwaki lutalo ndaba ng'olw'eddiini eddiini etya Obuyisiraamu naki Muzeeyi Magala agamba Muzeeyi Magala wa ddiini ki Muzeeyi Magala eddiini y'embuzaabuza naye wabyabuwangwa nnyo tewali lutalo tewali lutalo tosobola gamba nti waliwo olutalo wakati w'omugezi n'omusiru akati atalina ddiini ate asobola okukola olutalo ku balina eddiini wabyabuwangwa nnyo enennono ebyobuwangwa biggweerawa bwe bitandika biggweerawa kuba nga waliwo vidiyo gye nalabye nga agamba nti Sheikh Kiti gezoddemu ogambe Kabaka nti asiramuke ojja kundaba akanfaamu gezo nti oyagala Kabaka asiramuke ojja kundaba nja kukuvuma nti ojja kutegeera nti nno yagambye nti ojja kutegeera nti ne nnabbi wammwe naye avumwa Muzeeyi Magala oyo Muzeeyi Magala alekerawo okusiriwala nga yeerimbise mu Kabaka ate nga kituufu ye atalina magezi Mayanja okuvayo n'ogamba omuntu nti Mayanja mbadde nsaba osiramuke oba omuvodde bwe ngamba nti Sheikh Kamyuka nsaba obeere mu Katuliki oba nzivodde kakati Magala ekizibu kye mulina eggwanga lino lifunye ekizibu kati webuuza n'omuntu akyaza Magala era nabadde simugoberera nnyo naye bwe nalabye nga atandise okuvumaavuma baseeka nenzirayo munoonyerezeeko ndabe abamukyaza basinzira ku kyokumukyaza ajja kunnyonnyola ki byanfuna byanjigiriza ajja kutunuulira nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala ki ekimuleesa mu kamera mu myaka egyo 93 gy'alina
Bamukyaza ng'omugezi omugezi anyonyole ki ayogera ku byedda ku ekonome nawe mulina ekizibu nze nakugamba amayanja bwe mpezanga emyaka 5 temuddangamu okuzungira ewange kati olina emeka sikyalina kyeŋŋamba ggwanga mu myaka egyo mu myaka 5 ng'ogiwezezza asitangiweza bwe nti tetutagalanga wakati muzeyi magala emyaka alina 97 bwe nawulidde emyaka 97 omusajja omukulu alina abaana n'abazzukulu bannakana ne bannakasatu ne bannakataano okumulaba ku tiktok gwe tokyewuunya myaka 97 myaka 97 muzeyi magala ono natuuse ekisenga nti oba olwokuba yagejja nnyo olubuto lumulingo olujja lw'ennamboole asuubira nti buli muntu agenda mujolonga bujolonzi bwati kankubuulire bwana gundi ffe tulina baseeka baffe bonna nga bwe yaba n'eminzi abo Dr. Ssenjala olaba naffe tubawa ekitiibwa abo nga bwe yaboogedde nze teri gwe nsobola kuddamu abo bonna nga bwe yagenza aboogera ebintu bino mubiteeke serious. Dr. Ssenjala y'omu ku ba professor be tulina wano mu busiraamu naate okitegeera Sheikh Bossa ng'ovudde ku kyokuba nti seeka waffe ate ye namukulembeze yatwala ebya sharia mu Uganda no yonna yamyoka director wa sharia mu Uganda yonna kati gwe okujja eri olubuto olw'okuba lujjudde ennyama n'otandika okumuvoola era nabadde ngambye abaana bange ye yamuvudde ng'awa nsonga ki talina ngera bwajja ku social media nga talina nsonga zimuleese abeerawo bw'alya ennyama ye eri ku mudaala giri gye bakweka emmanju nemukwata ku mutwe ng'ayita abaana ba kamera naye kati ennyama yo ssebo girye togirira ku baseeka togirira ku busiraamu era nze nadde ndagidde abaana bange tujja musanga watera okukolera interview tumubuuzeeko addemu wallahi thumma billahi addemu avoole buvoozi kiro ekyannabbi tukireke addemu avoole buvoozi baseeka baffe nze nkubuulira magala addemu avoole buvoozi baseeka nina yagamba nti nabo bavoola addemu abavoole buvoozi nze wakola interview mmanyiwo nze nja musanga tumubuuzeeko tujja mubuuzaako bwebunaabwanisana tujja mubuuzaako wasuza otya kubuuzako bubuuza tujja musanga tumubuuzeeko olubuto olwo bw'anaaluzzaayo eka ng'ennyama ekyalimu omanyi kankubuulire gwali oyiddeyo ku vidiyo yonna nga Seeka Kityavu olw'Obwakabaka bwa Buganda abagiina bagizannye ng'evvoola Obwakabaka bwa Buganda ng'ali ku kabaka amuvvoola amuzza wansi ye muzeeyi magala nga tannaba nakuwalampa Seeka Kiti waliwo ne yagambye nti kabaka agenda mumukwata kati ssebo sebbutobuto vaayo n'oyo ogenda omwataakinge sebbutobuto muzeeyi magala nkuloopera nga tonnaba kuvvoola baseeka baffe waliwo twiti eya General Muhoozi yagambye nti olumaliriza lukwagaddako kabaka ne Katikkiro abatwale mu basement kati ssebo sebbutobuto oyo nga tonnaba kuvaayo nga tonnaba kuvaayo kumwambalira okitegedde so abantu nga bano bajja ku media kuno tusuubira nti muntu wa buvunaanyizibwa mukulu alina abaana n'abazzukulu alina bakamwana okitegedde alina abako abawasiza bawalabe kati bodda ku TikTok n'otandika okwagala okwefuula ekitagasa abantu bafiiringa simoolo banamayanja so bodda ku TikTok neyagala oyogere ensi ekuwaane nti muzeeyi magala wetazikawo ekyobutazikawo bakiteeka mu bikolwa bwobayagala bakwogereko kyabutazikawo linda offe bajaga ntufiiriddwa nnyo omuntu atakola ki atazikawo abadde ajja ku TikTok n'abuulira Uganda ebyenfuna bye biyimiridde n'atubuulira ebyobulamu bwe biyimiridde okitegeera so mulekeraawo okunoonyanga content nga mumunoonyeza ku bantu ab'ebitiibwa okitegedde nga mubunoonyeza ku bantu abaki ab'ebitiibwa nze mayanja nze mubalya mmere wano mu Uganda mu bantu abalya emmere wano mu Uganda omuntu gwensinga okuwa ekitiibwa ye kabaka wa Buganda mubalya mmere wano ya kaakati era oli bw'avaayo n'amuvvoola siyita magana nti jangu onnwanireko nti wuyo batuvooledde kabaka
olwerwanira olwodde oluba lwange n'oyo abeera muvodde. So kati Magala saagala weefuula hero nti gwe agenda Buganda bulina ebizibu bingi Magala. Waliwo wano minisita wa gavumenti eyakwatanga omuzindalo nga buli wagenda avuma kabaka Oweekitiibwa Sam Mayanja. Kyoli kubanga basebbutobuto oyo wali tomulaba. Ojjekera olukiiko lumu Mayanja mwe yayogerera abantu Sam Mayanja mwe yayogerera ne muvamu omusajja omu n'agati tugenda tula mu lukiiko ng'ovubola kabaka. Namulaba n'amutabukira awo. Paul Magala olubuto yali alututtewa. Lwaki teyagenda nga alusunda bw'ati n'alutwala eyo n'atugambira ku Sam Mayanja. Emyaka 5 Sam Mayanja agimaze kabaka. Yamuvoolako mu lukiiko sayidi z'Ekamenge eno waffe Mpigi abantu ne batulika ne bakaaba. Ng'ani amusindika Mayanja? Bijja bya lugezigezi ng'era bw'olaba kino kati. Nga bw'olaba n'endogoyi ya Magala. Okitegedde ne byerimbiko omuntu birwanira Buganda. Mayanja Sam Mayanja yavoola kabaka Ekamenge yo mu binsonga z'ettaka abantu batulika ne bakaaba olukiiko ne balumulekamu. Era nze nakugamba nali naawe oba ne ugasinza kubeera mu lukiiko nga Sam Mayanja yalulimu. Oluddukamu. Sisobola. Bw'obeera ku mukolo naye nga kwali Sam Mayanja mugenyi omukulu. Bw'asituka okwogera nga nze nsiibula. Kuba mba ngenda kuleetera ebizibu. Okitegedde mba ngenda kuleetera ebizibu. Tasobola kuddayo nga wendi. Kakati ensonga z'abasheekhe n'ensomesa yaabwe Magala bino ebintu bikuli wala nnyo okusinziira nga bwe nkulaba n'okutegeerako. Magala agamba nti abakulu olumu babasomesa. Bino ebintu byakutegeera. Bamanyi okukyamamu ye ensonga ye bweri. Bakyamira ku sayidi ye nga ye Magala. Bakyamira ku sayidi ye. Kali n'otunula endogoyi y'omusajja efaanana bw'etyo. Naawe ojja otandika okudda ku baseeko otandika okujolonga. Baŋŋambye ekizibu kyalina oyo mukulu Magala. Abaana be bonna abakyayirwa mugulira nnyama. Omanyi alina abaana abakuze. Kati mbu yabateekako etteeka buli wiikendi balina omusindikira ssente ezigula ennyama. Kiro nno mmeka? 8. Lituula ne balifumbira kiro z'ennyama. Magala mbu yewe eka yali ennyama abalala balya bijanjaalo. Wegenda okola research. Gogamba agezze mukka. Nyama. Tagezze mukka. Okitegedde. Era Magala n'amala alwala. Mwina kuleeta zino zikakono. Ozimanyi kakono? Kakono zino ezisitula emmotoka eziba ziremeredde ezo. Kuba yalina omuti bajjamu olwabamulwa bati omutwala emulago. So kakati beera mu kulya nnyama zo. Okitegedde na mukombooti bino ebyekiwali musooka biviireko ddala. Ate wallahi nkola eriya toddamu n'oyisa baseeka mu kamwa. Okitegedde toddamu n'oyisa baseeka baffe mu kamwa baleke. Naffe tutegeera tubagoberera era ebabeera bavodde tumanya nti wano gundi yavodde. Kakati gwe omulokole bwakusanga kuba babitukola nnyo. Nze waliwo ono yajja ku motoka ekundabirwamu n'angamba Haji Yesu akwagala. Yesu akwagala lokoka. Olonve mu motoka mutwale emisinde wangene ku poliisi mpaabe. Yo kuba kuyita musango ki? Kati otuuka ku poliisi omuga nti afande ekindeese. Nze kuwabira pasito nangambye ndokoke. Kakati Magala simanyi yabadde anywedde naye bangambye awumira nnyo bino omwenge guno bino ebyonge bino omukombooti. Alabika yabadde gwadde gumususseeko okiwulidde. Agamba nti ne nabbi wammwe nja kumutwaliramu. Nja kumumuvumira muwulire. Magala toli wa kitalo. Tosuubira nti omuntu okujja ku TikTok kuno n'oyogera ebitagatta nti olwoba ofuuse wa kitalo. Okitegeera? Ezo ne wayinza Mayanja akugamba. Nze mumpita oluusi ku interview zino naye sizitera nazitunulako. Oba onvumye oba okoze otya nze sizitunulako. Because I don't sina kyembifunamu. Naye bo bano bamagala ezo ne waayi. Magala singa abadde wa kitalo. Lwaki yateekateeka ekivulu ne mukazi we n'atajja? Teyafuna omuntu omu n'ekitundu. Gamba bannayuganda mweyisa bubi ku La Bonita. N'afuna omuntu omu n'ekitundu. Ekyo kyandibadde kikumala obutaddamu kumanyiira abantu. Abantu bali bamaze okuwa level nti wooli tonnaba na kutuuka ku mbeera esasulwa muntu nti abantu basasule bajje balabe Magala kati bakuyigweko ki? Gwe Mayanja. Omuntu aveina agamba nti nasasudde emitwalo 2 ngenda ndaba muzayi Magala. Muli mu muntu obwo mukebero osuubira. Oba teyakiranga bulungi. Kati gwali osobola okukiyengera. Obibuulira abatulaba.
wali Muzeeyi Magala Festival osobola ogendayo Bonita atongoza ekitabo wali ogendayo omuntu owapitwa awandiika ekitabo namusajja wange awo yateeka ekivulu n'agaba ne tiketi ez'obwereere tewali yalabika omuntu owapitwa awandiika ekitabo era ekitabo kya Muzeeyi Magala kirimu ki yawandiika ki era kiri mu lulimi ki kuba talina lulimi mu nsi lwasobola kuwandiika ekyo nkiteekako omukono talina lulimi lwonna lwasobola kuwandiika n'oluganda lwafiirako ennyo tasobola dde okolamu yadde naye yawandiika ekitabo yakiwandiika mu lulimi kigwali okirabyeko bw'otongoza ekitabo tokiraga ensi yakiraga omuguli ne kala y'olupapula kyali kya kala ki ekitabo akiteeke ku mutimbagano mukwano gwange Dr. Miss Kigundo bwe yawandiika ekitabo abakyagala bakijja ku Facebook na Twitter okitegedde ekyamagala kisangibwa era kirimu biki kirimu biki so akati bannayuganda olw'okuba abantu balina obudde bungi obubeera ku social media kuno yensonga lwaki olaba nti n'endogoyi nga zino zijja ate abantu munene ne baziwa mileage ne baziwa obudde because abantu social media eringa nnyanja buli muntu ajja nakola ki asenako yagenda so mu bufunze bwe kyali sebutobuto toddamu kuzanyira ku baseeka baffe baleke kuba naffe bannaabwe tubawa ekitiibwa because nze abaseeka mbawa ekitiibwa kubanga gundi mayanja kankubuulire omusiraamu batugamba nti weebale nga tebannabakubala omuntu bw'aba akusinga tokkiriza bantu kujja kugamba nti kkiriza nti gundi akusinga gwe nnyini weebale wepositioning oge nti awo gundi akola ki ansinga kati ffe baseeka tuga nti awo Dr. Senjala okitegedde wanansinga Seeka Bosa wanansinga okiwulidde naffe bwe tubeereyo mu mbeera zaffe ez'abaseeka naffe tubakubira saluti ng'abasajja abayivu ffe mbusiraamu batugamba nti ali urama warathatul anbiya omumanyi yenna w'omulabidde obeera musika wa nnabbi mu busiraamu batukubiriza okuwa abantu ba mirundi egi ekitiibwa wonna bw'obeera omusanze wanu ye muntu ng'akusinga obukulu ekyokubiri omuntu akusinga okumanya wategedde kati Muzeeyi Magala ffe tubaye tumuwa ekitiibwa lwa myaka gye kubanga si omuntu okuwangala emyaka 96 si kintu kyangu naye nga wa 96 aba abuzaayo n'okufa okitegedde kati ekyo nze nkurespectinga ninga nti sebe gye emyaka bameka banaagiwangaala sajja likadde kkulu okitegedde kati okuwangala egyo emyaka nze kimala okuwa ekitiibwa ne bw'otabaako kirala kyoyogedde oba wasoma oba tewasoma then nkuwa ekitiibwa ekirala nze kasita nkutegeera ne manya nti mayanja ono amanyi alina kyansinga mu kumanya nze ntawakkala siwaalirira nga manya nti alhamdulillah nze nga nkuweerawo ekitiibwa kyo kubanga byonna si byangu gw'okumanya kyoyita ekyangu omuntu okufuuka omumanyi nga Dr. Senjala ne bamwogerako nti si dokita wa mpiso dokita wa bitabo era bw'abanga ye Muzeeyi Magala alaba nga yasurvivinze bulungi mu nsi nga teyasoma Muzeeyi Magala naye agamba mumanyi amanyi ebyedda bifunawo omulimu kati n'abaana be tabatwala mu ssomero abatwale mu museum basome obuwanga abatwala eruweero basome obuwanga bwa 86 ebyedda diguli bagifunira wa diguli ebyedda Muzeeyi Magala yagijjawa okyogeredde ono amanyi byakulya talina byategeera so ebyedda mu bufunze Muzeeyi Magala byayogera byanenya basheeki abamu gutulaba mu nsonga yonna kubanga agamba nti baba babuulira olumba amanyi okuyitira ne balumba mu ngeri emu oba endala ku nsonga gye yannyonnyodde avunaana Seeka Kiti mbu Seeka Kiti yagamba Kabaka asiramuke Magala oli musiru nnyo kubanga ekyo kiwayogedde si kya buntu okitegedde tekivunanya muntu tekiyina we kivuulira muntu bwenga nti Muzeeyi Magala mbadde njagala osiramuke nti olwo mba nkuvodde era bw'onyiiga obeera ndogoyi nnyo ekyokubiri Seeka Bosa bw'avaayo n'agamba nti mu busiraamu shariya ekkiriza okukomola abakyala Magala n'ojja eri endogoyi y'omutwe n'ogamba okyogera otya kisookera mbasebbeyo eri kuba nabo bakomola abaana ab'obuwala kakati eno endogoyi bambi olw'okuba ewangaalidde mu byakisamize ero baali yamutuula ku mitwe
Lubaale amutudde mu lubuto yenna ali omwo tasobola na kumuvinga kumanya nti ensi etambula etya. Ontegedde? Bosa bwe yali asomesa ekintu ekyo yagamba nti nno kakati leero nze nga director wa sharia ntaddewo etteeka tugenda bakomola. Mu busiraamu tubeera n'ensonga Katonda ng'aziragira naye nga za kweyagalira. Oba njawulidde? Si za buwaze. Si za buwaze, yes. Yeah. Ensonga nga Katonda aziragidde nga bw'ogikola ebeera nnungi naye ate nga bw'otagikola tofuna musango. Otegedde? Kati ebyo byakusoma so tena kujja eri katebe n'ogamba omwana wo waakutunuzaamu akasimu jangu ontunuzeemu nnyanukule bosa yayogedde kino genda osooka osome ebintu ebitegeere. Otherwise mu myaka gyo gy'olina egy'ekikadde ogenda kufundikira ng'oswalidde ku social media kuno. Otegedde? So oyo ndowooza ne tumuve nako oyo talina kyagattako. Talina nnyo makulu. Owaaye wetugendera essaawa zino nga bwe twayogedde wali nga tutandika Erias Lukwago akomyewo mu kkooti olunaku olwaleero. Simanyi kusinzira ku mbeera ye nga bw'omulaba, embeera y'obulamu bwe n'ebirala byonna. Nalaba awo omukulu Muhoozi yagamba mbu ekitono nnyo amagana mala emyaka 10 mu nkomyo. Kati bw'abanga yayogera nti agenda mala emyaka 10 mu nkomyo nga si ye mulamuzi ng'abalamuzi we bali n'okutunulira ensonga zonna, kino kiwa kifaananyi ki era gw'osuubira Erias Lukwago ensonga ze zigenda kutambula zitya? Abalamuzi tebakyaliwo. By the way, mwesabire eggwanga mulisabire muve mu bintu by'okwogerako obwogezi tekampitiseka kamyuka tunyumyemu ku nsonga eno. Eggwanga mulisabire bannayuganda muve mu bintu by'omuzannyo. Ensi zonna ezaayonooneka zaatandika bwe ziti. Okitegeera? Libya kano Gaddafi yalina mutabani we bamuyitanga Saifu Islam. Gaddafi Saifu yakwata oyinza ogamba nti Saifu Islam yavaako okugwa kwa gavumenti ya kitaawe. Ate era mu mawanga mangi abaana b'abakulembeze bavaako okugwa kw'obukulembeze bw'abakitaabwe because abakulembeze bateekateeka nnyo amawanga gaabwe ne balema okuteekateeka abaana baabwe. Ontegedde? Kaakati eggwanga lino liri mu mbeera nzibu nti omulamuzi we bakukubirira essimu. Katono Sheikh Katabalwa osibyo wasizo otyo ssebo wasizo bulungi oli ku kkooti Makindye owaye embeera ki eri awo? Bagongeddeyo paka saa 8. Okusalawo obundi oba lugwango bamuwa bbeeyiro oba nedda. Jjukira bokusatu baali basabye bbeeyiro nga bagamba embeera ye bamukomera. Kati bamuleese wano olwaleero naye Sseggona alina byayongeddemu awo agambye alina TB manya gundi ze ziri wansi so nga yeetaaga lifaala emulago. So kati ate bano ne bakigaana aba state nti already baali tebakiteeka mu submission za Lwakusatu nga tebakikkiriza. Kati awo omulamuzi n'agamba paka saa 8 kamala object enene. Naye nga yali mu mbeera akyawo ye nga Lukwago? Awo yatya nnyo ekkomera. Ekkomera yalitya nnyo. Naye nga famire ye weeri ne balooya be ba Sseggona bonna we bali awo. Bali Sseggona yabeeko Mpuga Lina Zedriga. Kale neeyanziza nnyo ba. Kale ebyo ebiri kkooti e Makindye nti omusajja ekkomera yali tyakoze nnyo mu nnaku zino entono. Teyatya kkomera. Yakuba bukubi kafaananyi mu bulamu bwe bwe buyimiridde. Lukwago si mulamu. Lukwago ne Kano Besigye nina ekizibu eki kati olwaleero kye kitereeza eggwanga lino. Olwada tulina ensonga emu olwaleero ye yitereeza eggwanga lino eri eki
si parliament ey'omuviire eyo naddala eyo tekyali mu bye tubala tetulina kubala parliament bali bafuuka nga byana bya mbaata tebakyalina mulamwa kati ey'omuviire eyo ddala essiga eriyinza okutaasa eggwanga lino liri limu lyokka ye judiciary enfuga ey'amateeka enfuga ey'amateeka lyo siga lyokka litwasigalizza buli institution yonna kati eri down buli institution eri down bw'otunuulira nga bakutte Erias Lukwago mu nkwata etyoboola bweti olwaleero nga n'ekitongole kyaffe ekya Interreligious Council tekifulumyangayo yadde ripooti neegi neemu kubigenda mu maaso buli omu ensonga agyogerako nga bwakola ki nga bwalabye wabula nga tebalina joint information gyasobola gamba nti nedda otegedde era ezo ni waayi ensiba nkugamba bulijjo nti bano abavubuka abaagala enkyukakyuka ezo institution tebaddamu nazitunuulira tosobola ziyitiramu n'obaako kyoggusa zonna emisuwa bagenda bagikola ki emisuwa kwe giyimiridde bagenda nga bagisala kati judiciary olw'okuba nti abalamuzi basoma ne balayira omuntu ofuna nnyo okusoomoozebwa mu bantu nga looya Sseggona ng'avuddeyo n'akona petition n'agamba nti omuntu oyo omusango kale yaguzizza nga bwe mugamba naye si mulamu nga nammwe abalamuzi muwangaalidde mu Uganda wano ng'ogyeko okuba nti kati Lukwago bamubaleetedde mu kooti naye abamu mummwe abalamuzi muli mikwano gya Lukwago n'obulamu bwe empangala gye buwangaalamu mugikola ki mugimanyi bulungi n'ebiwandiiko byonna documents ezikwatako obulamu bwa Lukwago mubimanyi ontegedde kati omulamuzi obeera wa ddiini ki gwe basobola okuwa ensonga enti Lukwago mulwadde n'ogamba nti amuninde kansooke neetegereze bye mwogera kyova naze naganze ebintu by'amateeka si byagala nze Mayanja sagala bintu byakubuzaabuza ekintu kituufu okiraba ate wegira komawo enkya komawo nga nnya komawo nga musanvu sagala bintu byakunsiriwaza wallahi sidda nze tompambuza bintu bya kisiru bwetu nenvaluzira mbeerayo nze mbeera Mayanja tontambuza kati ate tuleese gundi ate omusango eneko talina buyinza buguwulira azeemu emirundi 15 ng'obwongo bwabwe buzulwa nti kooti gye tumutwalamu si gye tulina omutwala kati namutwala mu konti enkulu stupid muli basiru zinengola kino kyeneewuunya ng'omusango omuntu gwe yaziiza gumanyiddwa naye ate mulamuzi najja n'atuula bagundi bonna ne batuula aga nti eno mwe mwamuleese si ye kooti egwanira okuwuliza omusango gwe naye ng'ate bamuleese bakimanyi omanyi how many times Wanga Kivumbi emirundi gye yagiye Butambala mu kooti yawali ebugoye Gombe oluvannyuma ne bagandi kati mutwale mu kooti enkulu e Kampala naye nga buli lunaku badde bamutambuza bamuleeta Gombe wakitegedde simanyi lwaki ebintu by'amateeka oba n'ensi yonna bwe biri byakubuzaabuza bwe biti ng'ebyawano abalamuzi bwe batula mu chambers ak'obuntu kaviiramu ddala naye buli olaba nga ak'obuntu mbalamuzi kavuddemu omanya embeera ne situation mwe bakolera mwe baweerereza bagezi era bye basoma babikola ki babimanyi naye entebe mwe batuula n'enfuna gye bafunamu ebifo ebyo okubeera abalamuzi ebintu ebyo bibiri bikoze kyamaanyi nnyo okubalagafu okubatandika otulaga mu nsi muno nti oba oli awo nabo tubasinga bingi kati ffe abatali na balamuzi kubanga bw'olaba recommendation ng'evudde mu ddwaliro erya Aga Khan conditions ze badde Erias Lukwago toyina kubeera bwoti byonna ne babyataakinga ku fayiro ye ne bagikuteera mu maaso n'ogamba nti mumpeemu ennaku njira neetegereza ndaba bimwogedde bye bituufu okitegeera so kaakati judiciary tugisabire nnyo
bali mu kaseera kazibu. Mayanja ensi ebeeramu omulamuzi ne bakuleetera omuntu nga yenna bamutokyalinze, bamukubye waya mu mugongo, azze awenyera, alina ku miggo. Nze wande nalaba ekifaananyi kyali kya Eddie Mutwe, nakiraba ku TV Mayanja we nali, wallahi ne mpulira nga amaziga gampiseemu. Eddie Mutwe nga bwe wali omulaba yali muvubuka wa kiwago w'amaanyi, naye ne bamukuleetera mu kkooti nga yebyeyebye agigomera bugikomizibwa ati alinga gwe bajje mu muzira. Omulamuzi n'amutunuulira bw'ati n'amugamba yadde bw'oti bw'ofaanana naye mumuzze yakomewo wiiki ejja. Mwe muli bantu kikaaki? After 15 to 20 years ensi mugenda gigamba ki? Muli gigamba nti mwe mwali abalamuzi nga mwe mulina okusalawo wakati waalina okufuna obwenkanya n'atalina kubufuna, ne muleera obutali bwenkanya nga muboleredde mu mikono gyammwe mu ngalo zammwe. Mayanja ensi mugenda gigamba ki? Mulamuzi kyajja n'otunuulira omuntu nga Eddie Mutwe bwe yajja mukomera yenna ng'ayina amabwa gakola ki? Omujjukira egundi bwe yali emusaze emikono n'alagayo emikono waati n'agamba ekiri omulamuzi lengera wenfaanana, sebo kyali neefuula atamulabye. Wallahi satibulaka al ayama, ennaku nammwe zijja kubakyukira, zijja bakyukira wallahi. Mu biro bino ebigenda mu maaso olwo bwe bataba elders kubanga goyogedde ku interreligious council eyiri awo tuna ba elders bonna bali damaged, bonna bali damaged. Mwami Museveni ye bino ebigenda maaso tabiraba kugamba nti nno bino nga bitabuse kuba tiyabikolanga bigimu waliwo weetuuka. Kati okimanyi nti General Museveni n'ebigenda maaso kati abitya, ebigenda mu maaso General Muhoozi byakola, Mwami Museveni abitya. Ono omwana kati yafuuse musota naawe akuluma. Mwe temanyi biri munda ng'ogamba General Muhoozi agenda obikola nga takimanyi kitabi bimunyiiza. Naye kati Muhoozi yeetadde mu kifaananyi ekiraga nti kati ne taata waali akola ki? Antya. Ontegedde? Omunjegenyanga mu tusenyi kyanza ogamba nti yawambibwa. Of course waliwo okuwambibwa nga kuli internal ne wabeerawo okuwambibwa nga kuli open. Okuwambibwa okuli open kulungi nnyo kubanga buli muntu amanya wakola ki, buli muntu amanya amangu waagwa. Dhani okuwambibwa okuli munda ng'ate twefuulanga ffenna abali safe. Okwo kuba kubinya abantu bangi bafa, abagezi bangi abafuuka abasiru. Ontegedde? Kati gwanga nga Uganda yensi yokka gy'otalinawo okuba mukono nti kati omukono nti tuteekewa tuyandeyande nga tukwatawa. Because President Museveni tazimbye opinion leaders. Kubanga mu nsi zonna babeerawo be tuyita opinion leaders abajja mu kaseera nga mmwe bannabyabufuzi temukyasobola kwegambako. Oba ontegedde? Abajja mu kaseera nga mmwe bannabyabufuzi temukyasobola kukola ki? Temukyasobola kwegambako. Okitegedde? Kaakati olwo olukiiko mu Kenya lw'amaanyi lukola. Wano ndowooza kati abataluyina Uganda tetuliina, zasangibwawo ne zisaanawo. Rwanda teziriiyo. Tanzania baluyina. Tanzania baluyina. Era lwe lwakomezzaawo Hassan. The reason why Suluhu abantu bonna beekalakaasa wano jjo nga Kalulu amaze okukabba bonna yabata. Yabata nga tanaba na kulayira. Naga bonna ababadde mu byobufuzi bonna mubate. Okitegedde? Kati mu Uganda abalinga opinion leaders baggwawo. Okitegedde? Because batekinga sides. Batekinga sides ez'ebyobufuzi. Okutekinga sides mu byobufuzi kiyinza obutaba kibi, naye nosigala ng'otegeera nga bwe wali okola ki? Nga bwe wali otegeera. Wali otegeera. Bw'oba munnaddiini nga wasalawo okuwagira NRM nosigala ng'otegeera nga bwe wali otegeera. Bw'oba munnaddiini nga wasalawo okuwagira FDC nosigala nga amagezi go gategeera nga bwe wali otegeera. Oba otegedde? Naye kati kuno ku mikutu oyinza okulaba abaana, nze ngenda nnyo mu comment section zino otunuulira eggwanga lino noga wallahi Allah kati yalina okutaasa.
Nolaba sanga comment section ngeri ku mukutu gw'omwana oli omwana olusumvuka nakwata ne video n'agamba Lukwago kookirabe oyo gwe tuyita MK wali omuzanyisa ali kati linda agenda kudda ku Ssenyonyi omuvuka navo nakola video eyo muvubuka muto ali mu bupangisa taina mulimu nakola statement efaanagana bwetyo naye nga neggwanga ddayirema gye ligendamu tatudde na kufumiitiriza nti bwe kibanga kikoleddwa ku muntu ng'Erias Lukwago olwo bulijjo bye batwala mu basement abantu ba bulijjo kyekibeerayo oba otegedde so tusaana eggwanga lino okuliza ku drawing board buli muntu ffe bannaddiini bakarikyo n'abalala buli muntu amanyi nti kakati kyekiseera tuteekinga obuvunaanyizibwa buli muntu mu ggolo ye mwasambira tuteekinga obuvunaanyizibwa otherwise eggwanga lino ligenda kubava mu ngalo ate ku ffenna oba oli munnaddiini ng'osirise oba oli mukulembeze wanono ng'osirise teri atagenda kukisasulira buli omu agenda kukirozaako teri atagenda kukirozaako nti abantu abali beekalakaasa okuva e Benghazi e Libya beekalakaasa eyasooka okutwalayo amaanyi mu Benghazi yali mutabani wa Gaddafi Saifu Islam n'agenda mu wikisi ebbiri ezasooka n'ayisa bubinya abantu b'e Benghazi n'akwata buli be yalinga asuubira nti nga be baki mu kumobilizinga abeekakalakaasi mu Benghazi n'akwata emmotoka zavanga e Benghazi nga zijjudde okuva e Benghazi okutuuka e Tripoli ziringa kilomita ndowooza nga 6 n'abakwata abajja e Benghazi abayite Tripoli komera baliyitanga ndyerabidde njadde ejjukira wano Gaddafi yali akalijjako engalo nga pya era bwe baali baligulawo n'agamba baliyitanga Abu Ghalibu buli muntu yenna agenda okulwanyisa gavumenti eno wano nga bwolaba Nalufeenya yaliwo kakati naye abantu abo ne bafuna looya eyalinga abawolereza looya oyo Gaddafi n'amukwata kati nga nobola kanso muyizzi nga wola kati gavumenti ya wano bwe nakwata kanso muyizzi bwe yakwata looya yali awolereza bali abantu babulijjo ne bagamba byaddala ne looya omukutte nedda ssebo kali naffe katujje oba tufa tufe olutalo lwazikira terwadda mabega Gaddafi ategeeza mutabani we Saifu nti looya gw'okutte mukole ki mute omwana yagamba kitaawe nti omusajja gw'okutte okutte kulyanda ataata yagamba omwana we Saifu ye yakwata looya nga Jeno Muhoozi bwe yakutte Erias Lukwago kakati taata Gaddafi agamba omwana nti looya gw'okutte okutte kulyanda tola abantu batandise okwekalakaasa looya ne bamutwala mu kooti na kooti nemutte watali kugugulwako omusango gwonna era ne Saifu najja ku TV n'agamba bannange abadde beekalakasa olw'ensonga ABCD ekyo ono Mwami Museveni tasobola kukikola kugamba nti Lukwago gw'okutte kubanga musajja ebyobufuzi ku bwa Lord Mayor yavuddeko emyaka gigenderedde obulwadde mulwadde abantu ne bagamba yadde omutadde olaba omukutte olwaleero n'enkyo oyinza okuddamu n'omukwata kati ekirungi kiri kimu gwe n'ekitawo mugende tebaddiriza kyekyatwala Gaddafi okitegedde kyekyatwala Gaddafi so tufunye ekizibu nti bannayuganda nkyanoonya muntu ki politikale asobola okujja gavumenti n'emukwata bannayuganda ne bagamba nti mute Kyagulanyi okitegedde bannayuganda natuso okubageraageranya n'ekisolo kye bayita kiri mu nsiko kinene nnyo bwekitibwa embogo embogo kimanyi okimanyi nti embogo kisolo kyamaanyi kyamaanyi naye okimanyi nti embogo empologoma ziyinza okujja bbiri ne zigiryamu zinnaazo ne ziryamu embogo ginnaayo nga zino nnyingi zeetooloddeawo zonna zikola ki
zisirisi zikotese mutwe zikotese mutwe bweziti naye ate embogo nga yeerabidde nti empologoma bwejja nekuba embogo ginnayo ekigo neegira tegenda gimalawo kasita eggwamu omusayi ng'ennyama erekaawo ng'eyigga enki ng'eyigga endala okitegedde nti nazo zibeera ku lukalala essaawa yonna baba bazinona essaawa yonna babeera bazinona kakati gwe tosuubira nti ojja kuvayo positinga vidiyo olabye oyo General Muhoozi Jju what next ki ekigenda okuddako gy'oli gwe biriiti mbweyo mukume kipande muleera atalina kyoli ki ekigenda okuddako wano omugundi awagira nnyo oda management bill amama Mbabazi naye bwe yajja ng'asazewo nti kati kangana omusajja mwaŋŋange gwe lyasooka okukwata ne bamugadde Kampala jjawo obusirwa omenya etteeka so kaakati Uganda tulina okudda ku drawing board nga bannansi ffenna buli muntu ateekinga obuvunaanyizibwa obwokulaba nti ensi eno teddayo Uganda neweddayo gye yava egenda kubisaamu emirundi 10 ontegedde because nti luli Uganda yatabangukanga naye abantu abaali mu zi gavumenti z'obote bangi abaali abaavu wejjukire baminisita bedda tebalinga bagagga okibadde okimanyi balinga baavu ate bafunanga musaala gwa sente mmeka oba minisita edda tegwalinga mulimu ne kati gwafuuka mulimu tewaliwo minisita gwe bamma bwa minisita n'abeeranga gundi mukwano gwange ono gwe baabumye n'agenda ku malaalo muganga because edda omuntu okumuwa obwa minisita yasulanga teyeebase the reason why region bwe bagijjangamu obwa minisita abantu bakubanga eŋŋoma batuwadde obwa minisita kati olwaliro ani gwe bakyawo obwa minisita famire ye neesanyuka kubanga gwafuuka mulimu yes kaakati buli edda bwalinga buweereza omuntu webamu obwa minisita yabeeranga ku pressure ngenda kukola ntya kino ngenda kukola ntya era walabanga nga n'obulamu bwe bukola ki bukyuka abadde anyirira nga takyanyirira okitegedde kaakati olwaleero obwa minisita kyafuuka kintu kyakusekererwa tekyali muntu gwe bwa minisita n'akola kabaga ate kaaki namberi yakakola wagenda wagenda kabaga ke because bakuwadde gwagenda okusanyuka gwagenda okusanyuka lezo newa ekiringa nze nga mbadde ku mbaga y'omuntu Mayanja agenda kuwasa Mayanja agenda kuwasa nze nensanyuka nensituka nenva ne mu ntebe nenkuba enduulu sisobola naawe nze ngenda okunyumirwa ate nze nkoowe nga nkuba engalo lidda ssebo so kaakati kyekizibu Mayanja n'abatulaba kyetuliko mu Uganda gavumenti eno President Museveni akyalina mukisa naye kasigadde katono nnyo kawuzi buwuzi asigazza akawuzi katono nnyo akatereeza embeera eno nga bweri Mwami Museveni ku ggwanga lino ngeri gye litambuddemu akyasobola okulitereeza asigadde kawuzi nakawuzi nako kaji essaawa nekakutuka bw'ayisa emyaka 2 okuva kati nga tanaba kutereeza naye yennyini ajja kwejjusa naye yennyini ajja kwejjusa because bw'otunuulira kati embeera eriwo UPDF ogiraba sometimes tenaba kujja nnyo mu bino obadde ojja okyetegereza ekintu ekyo nti okubijjamu kutya otunuulira abantu Genomozi bakozesa okusinga ba SFC be bali muli n'effujjo lyonna be bali mu bino be bali mu biri ayinawo kakiripu ke akabavubuka abo bayambaza obukookolo be bakola effujjo olaba nga ba officers mu UPDF bakyayi era bamutunulira butemuga naye kati Mayanja ofanga taata wamwe tabalekedde musika ng'akola ebintu ebibaswaza mwena nga famire mutuuka esaala ne mutula munengene kakati tukola ki kino okitegedde naye nga General Museveni akyalinawo obudde butono ddala bwasigazza okutereeza ku ki okutereeza ebintu bya myaka ameka emyaka ana otherwise akakisa kano akasigaddewo akatono bwe kati bw'atakakozesa
naye mwennyini ajja kubeera walibeera alabe nti yakola ensobi okitegedde ekyokulala jeno MK mukwano gwaffe ayina okumanya ebintu bingi one asiime nnyo bannayuganda nti bamwagadde bamukuzizza bamusomesezza bamuliisizza bamunywesezza bamwambazizza bamuwasirizza byonna jeno MK musajja wange byalina wallahi bannayuganda bebabimuwadde kino njaga kimugamba olwaleero wallahi thumma billahi bw'anaabyerabira n'agenda mu mbeera y'amaanyi galya ajja kwejjusa wajja kubeerawo okwejjusa ajja kwejjusa so ebimu mulimu twiti zolaba ng'eruusa agikoze asaaga naye ne mubamuzuula bidde noga kati ate akoze yaki because CDF mawanga abeera muntu w'amaanyi abeera muntu wa olaba Qasim Muniru owa Pakistan afuuse CDF ow'amaanyi okwetooloola ensi yagenda mu lutalo olwali lusobedde ensi yonna nga luganye okumala lwasobera ensi ojjukira General Museveni Iran n'Amerika batandika okulwanagana n'asaba mutabani we namu nga tobako kyoyogera sooka ebintu bino bireke enkeera mutabani n'atwitinga enkeera omutabani n'agamba gwe Iran wegendereze naye ngenda kwetayo PDF yani ojja kutulaba okitegera kati omuntu ali mu kiti ekifaanaganako bwe kityo nga tamanyi naye badde nkuwa CDF wa Pakistan Muniru yagenda wakati ng'emmundu enyooka nassa ennyonyi mu Teheran n'agamba amaleetedde ebbaluwa yini evudde wa Trump bino ebintu tubikomye tekyalino kyangu mu biseera ebyo nga abakulembeze ba Iran tebalina ssimu ya mukulembeze mu nsi yonna gye bakwata ontegedde kubanga jjukira Trump waliwo yatwitingira naga twagala okwogera n'Abayiraani naye tetuna gwe twogera naye okitegedde abantu bonna beekwese bali mu mpuku ekyo ne Trump kiyayeyaye kyatya kutigamba nti tubakubira amasimu tebakola ki tebakwata kati beekwese bali mu mpuku naye tuwaka tezikyakwata naye ngaekituufu kyali nti baalabanga naye nga bali balina obusungu buki obusungu bungi Muniru n'agaana edda nze mumpe ennyonyi ŋŋendayo olwojjukira nga Trump yasooka kusindika gundi foreign minister we n'agenda Teherani n'anoonya abakulembeze bonna ne babula bw'aba afuluma mu hoteri kyava sinkana speaker wa Iran naye banno baliwa nti ssebo so kakati CDF mu nsi tuba tumulabira mu kiti ekyo nti waliwo ensonga ezigenda okubeerawo nga nnene ogenda oripresentinga ensi eyo so tumusaba Allah amusaasire akyuseemu mu nkola ye Jeno Muhoozi akyuseemu ebintu osobola okubikola nga biri munda part of security naye nga teweefudde mulungi omu nti gwe okimanyi nti Lukwago baba kumukwata poliisi nemusamoninga nti jangu waliwo ensonga zetwagala otutangaaze Lukwago nesitwa nagenda ku kirebe kya CPS kya poliisi ekibuli ku CID amawulire ne gagamba nti abadde agenze kweripootinga naye bamulemedde okimanyi ekyo kiri party of democracy naye ebyo ebyokutumyatumya mugende mumundeetera wano mugende mumundeetera ate ogenda kutumya pakaddi ne bawalampa ekikomera ne basala sengenge bamenye wakati olaba wiiki yonna abantu bali ku muntu omu Lukwago Jeno Muhoozi kati wona asalawo kutumya mubona atumya ojja kwekanga nekitawo omutumirizzaamu kuba kati bonna boogera ku ggwe okitegeera so owekitiibwa tumusaba akyuseemu tukimanyi ye first son mwana wa mukulu munnamagye omukugu muyivu ebintu byo byonna tubikola ki tubimanyi ate wallahi n'ekyebbeeyi ekyasinze okunkwatako ennyo teriyo olunaku lwali lukedde Lukwago navuula Muhoozi ekibadde okimanyi
Ye yagamba nti amuvudde ebbanga ddene ng'avubula ne taata we mu ebbanga lino lyabadde ku bwaludi meeya bwabadde mu bukulembeze kaseera ebimu ku bintu byabadde asinga abapoliticiani baawano bonna kurespectinga bantu kurespectinga bantu Lukwago yegula musajja mukakka mwali hambo nnyo kyotasobola kukkiriza era siina yonna ku lwe nali mpulidde ng'ayogera ku President Museveni ng'amwogerako mu mbeera ey'okumukakkanya bwe munaaba gye luli bano abaana ba TikTok bajja kukateekayo ka video tukalabeko nga Lukwago ali mu kukakkanya Mwami Museveni President Museveni ali mu kukakkanya General Muhoozi okitegeera so ekyakyuseemu ekirala abenupi bali kalangala banoonya kalulu ate ne President Museveni mpulidde leero akeddeyo nakedde ogafuna nga Honorable Kyeyune atumiza emmotoka z'amagye obagi olina kugamba mayanja nalabye abavubuka ekalangala nga balajanja Honorable Minister Haruna Kyeyune Kasolo bamugamba sebo koze ne waffe tukwegalidde akalu kaffe tokabba kiba kitegeeza ki ekyo nga bamugamba nti sebo kujjoze naye tewetaba mukubba akalulu kaffe Kyeyune nno yandyekolera erinnya mu bintu by'okusaaga buli omu amukaaba mukwano gwange haajo wange wandyekolera erinnya mu bintu by'okusaaga ng'abantu bwe bakola bamwerose yaabwe nga bamanya giwunye twalinanga omusajja eyo ku kyalo nga mubbi kaakati naye ng'omuvubuka oli mukkakamu naffe tuba tumulinaamu ng'ayina empisa sijja mwogera kubanga muyinako akakwate bane muvubuka oli ng'ayina empisa nga talina muntu gwabuuza ng'ayimiridde yabeeranga muvubuka ng'abeera simaati nnyo asiba ettaayi naye nga mukwata mpola omulinnyako n'ogenda naye nga kasita ajja ku kyalo nga buli muntu atandika okubira munne essimu alo emmotoka yo gipaakinzeewa ndigipakinze giteeke mwaka gundi mulabyeko wano yazze nga n'abyomwanyi beekubira essimu emwanyi mwazaanudde nti muteekeko kufulu gundi yazze ampiseeko wano naye bambi ekyasinga okunnuma omuvubuka oyo yafa yagenda eyo nabba ku kyalo ekimu ne babateekako pikipiki ne babagoba emmotoka gye baalimu ne bagisalako bannakyalo ne bagisalako ne basooka ne baggulawo ne bakakasa nti byebbo yafa ndowooza ne banna abalala babiri kati ne badya emmotoka ne bagirookinga abatuuze kati ne bagikumako omuliro nga mwebali eyo mu nsi yonna kewabeerewa eyo yenfa y'omubbi omubbi bw'atyo bw'afa ababbi batono nnyo abalwala n'agenda emulago batono ddala abasinga bafa bwe batyo so kati we nalabye ng'abantu balaajana sebo tobba akalulu simanyi baba muwaayiriza naye nga Honorable yandyefunira erinnya mu kubba obululu nalaba Dr. Hildaman walaba video ya Hildaman nga naye alaajana Kasolo nendaba Geoffrey Lutaaya nga kyekimu nga naye ali mukulajana Kasolo nendaba Onowe Kalungu nga naye alajana Kasolo bwe nalabye abeekalangala era bwe nalaba ng'alinnya nengamba so kati aba NUP tubasabire betaaga kusabira Mungu abataase abawe ekisa naye olaba badde babbaka ewa Kiso ewalina kamera nyate kalangala ku mazzi kati awo buli muntu asaana kusabira munne naye nga ekisinga okubeera ekikulu bwe butatamisa bannansi kulonda oyinza okwagala okufuna obuganzi mu pateyo oyinza okwagala okufuna obuganzi mu pateyo okwagala abantu bakutye naye wallahi nga abaana bo basigidde erinnya ebbi mugamba mayanja ki mayanja ono omusajja ono yabbanga obululu gwe kyo kira kyamuzannyo oba kitegedde so abafirika simanyi abantu lwaki twagala nnyo okukola amannya buli mu mbeera
mu mbeera gy'osuubira tinze wano wenja okuyitira nkola erinnya era abantu bantye bangulu bankubira saluti so kati kino ekintu ky'okulonda mpozi nga baagala kitamisa abantu abantu bibatamire ddala babere nga babiraba buki waliwo era yali kalangala eyo era yaliyoko endoza yoyo oba yali buba wiiki eyewedde n'agamba nti nsanzawo abantu abamu nalaba nga gamba Geoffrey Rutaaya tinalabye awoomu ng'agamba simanya mbonja kukiraba nti ne bwalifa talirabira kasolo biki mbunabba akalulike nagamba nze akalo ndi kukeenaaleemu kubanga ze siri wa kibiina kirala kubanga n'ebibiina byonna bibirina abantu abalala kugamba nga takyegaana kyagamba nti naye kyagamba nti ngaalinga gamba nti yakikola ku lwa kibiina kye anti kakati akaseera kajja kutuuka NRM ebaddemu n'abantu babajagala walabako kwa Biriga namulaba walabako ku toilet ye ng'asitama ku gundi ya yero nga sinkize zonna mu nyumba za yero naye wali oliddeyo mwana wa Biriga gobadde wa minisita situmanyi na gye bali simanyi n'embeera gye balimu tetugimanyi kitegedde kakati gwe olwaleero famire yo bw'ovaayo n'otakiriyali nga nsonga efaanaganako bwetyo ng'abantu bongera okubbula akameiringa nti gwe mukubba obululu gwe oli kabaka notavaayo kubaako ensonga gy'ogamba yonna nti abannange nze akalulu kanoonya mu mirembe era mumpaayiriza sajjako eyo sajjako eri natunuulira Geoffrey Rutaaya ng'ayogera omanyi Geoffrey oyo omusajja tatera kwogera naye ku olwo yayogera nebe ddala ng'obulumi buyitirivu Geoffrey bw'ayina nga buvya ddala kuki nga butya ddala ku ggumba okitegeera natunuulira Dr. Hilda Mani ng'ayogera ng'olaba so honorable tujja kumusaba naye avengayo anyonyole ensonga ezifaanaganako bwe zityo because tumurespectinga ave haj nga minister kati batulaba nga buli lukyense egenda omulabira mu kifaananyi kifaanaganako bwe kino nabyo si kirungi because mayanja ino nsi wallahi akaseera kakyuka mayanja eno ensi tulyako buli muntu kaaliddeko leero oli minisita leero oli honorable enkya tojja kubeera naye ekisinga okubeera ekikulu buli muntu akolerera ennyo obulamu obugenda okuddako oluvannyuma lw'okuva mu kifo ekyo oba obulamu mayanja kikulu nnyo mayanja omuntu tebamutya lwaki tebamutya nti olwokuba abantu tebasobola mukuba oba tebasobola muvuma omuntu bamutya lwa kifo ekyo mwokola ki mwoli naye ebibeeramu kyobola nalabyo ono mwannyinaze ne ŋŋamba omuwala ono Namere wamulabye statement gye yakoze mayanja yabadde etya kakoze statement ne ŋŋamba Namere yagikoze statement yagambye bayive mu video eno nze namwewuunyiza nnyo yagambye nti yanoonyeza amaanyi agamutwala mu kalulu k'ekalangala nga Nakimuli Helen yakaziikibwa Namere n'agamba nanoonyeza amaanyi agantwala ekalangala noonyeze muna NRM akalulu nenoonya n'ebigambo bye ngenda okukozesa nga nsaba akalulu ne bimbula ne ŋŋamba nedda sigenda kutunula mwana wa Nakimuli mu maaso nga nnyina yakaziikibwa wali kansigale ewange statement ogiyita ya muzannyo abadde yakukwanya ku kibiina ku nteekateeka z'ekibiina kyekibaleetedde obuzibu mayanja party political party tekwerabizanga ak'obuntu mayanja tetudiringa na bibiina ebibiina bivaawo okitegedde naye tudiringa n'abantu famire ng'eya Nakimuli Helen nga nekitaawo omulaba musajja akaddiye n'obulwadde mulwadde okiwulira nga n'omwana w'omulaba ali ku kagwa kati olwaira omulekwa ak'obuntu lwaki tekajja akalulu kayo ne mukaleka ne kabeera free and fair kale ne mugamba nti kano ko awangula akole ki awangule okitegedde akuko mukaleke ak'obuntu nalabye Namere nga wallahi statement gyakoze nga si yabyabufuzi wabula nga yaki yabuntu n'agamba nedda sinyinza kugenda ku malaalo ga mukazi kuzina leero mu nsonyi waba NRM sigenda kujja kanoonya ontegedde ekyo kyabadde kya buntu era isaiti yo madamu okitegeera wallahi ekyobuntu mayanja
political party ebyenfuna ebitiibwa obuyinza tebikwerabizanga embeera z'obuntu tebikwerabizanga embeera zaki embeera z'obuntu because kati ono omusajja taata w'abaana abawala akaddiye Reverend is it Reverend ayina abazzukulu akati we nalabye amaanyi ge batadde Kalangala nga mayitirivu nendabye eddala nga result ziyinza obutaba nnungi ekibiina ky'NRM kirina okuddamu okwefumiitiriza okuzzaawo akalulu kali abantu ke baali bamanyi ate kakiripo katono nnyo akayonoonye politics wa wano ne katandika okutegeeze ne kateekawo ekifaananyi ekiraga nti without kubba teri kuwangula okitegeera kakiripo katono k'abantu batono nnyo naye ng'omukyala mwandimulese kubanga NRM okuwangula ekalangala kizibu kizibu nnyo tesobola kuwangulayo kizibu nnyo era bwe nabe wanguddeyo kasitamuwulira nti nno owe NRM awangudde manya babbye tebasobola kutwalayo njiri yaabwe ne babamatiza olwa ne muli mu kinyolankoto temwasobola wabalema okunyoola mwenze kali akalwakadenzi kansesanze kinyolankoto by the way nakawana erinnya ndi nakawandikako kitabo kiramba ekinyolankoto kya 226 mwayimu ekinyolankoto mbadde mmanyi biri byabantu kwettingana bakifeesi kinyolankoto kya 226 ako ndikanyumizaako n'abaana n'abazzukulu ekiseera ekyo waaliwo akalulu okitegeera wala ne mu kinyolankoto Helen yabalema okunyoola because abantu bamuwa obululu ebitundu 8 ku 100 okiwulidde so kaakati ku mulundi guno tubasaba akalulu mukaleke katambule Allah gwanabasaasidde okawangula akawangule inshallah nammwe abalala muddeyo ku drawing board mulaba ate buli kiki bikya bwe mugenda okukola ki muleke kunakuwaza baana ba muwala because kati bonna batunudde awo maama ono bwawangula yanaaweerera omwana yanaalabirira famire eno yanaalabirira gundi okitegedde nibe munagana ne mubanyoola mugenda kuba mukoze bubi okiwulidde so tubaagaliza akalulu akalungi bange President Museveni abadde mu kkubo ng'agenda NUPS ndisaani tebanaba leero tebamaliriza naye nga tiimu bulijjo ebadde bamaliza leero ne bulijjo babaddeyo Zedriga namulabayoko Lewis Lubongo tiimu babaddeyo babaddengayo kale tubaagaliza akalulu akalungi yenna Mungu gw'anaabawanzeeko eddusu n'abateekateeka okukabba tubasaba temukakwatamu tusaba Katonda buli muntu agenda okukwata mu kalulu k'omuwala oyo Allah jalla jalaluhu amunyole engalo buli agezaako okugira bwati tusaba Allah amunyole engalo okitegedde tusaba Allah bonna bagezaako kakwatamu ku side zombi bwaba wanuupu nga yagala okubba NRM bwaba NRM nga yagala okubba wanuupu tusaba Allah buli agezaako okubba akalulu ka munne ekalangala buli agezaako kakwatamu bwati Allah nga amunyole engalo era tusaba Allah bonna banaasalawo okukabba bwe banaaba bakomawo ennyanja y'ekyange toyanziza nnyo toyanzeege banaaba bakomawo ennyanja y'ekyange ekidyeri kigaana okwaka ku sayidi zonna tosaba Allah bonna banaakakwatamu mu sayidi zonna oba NRM oba Nuupu naye nga ye ekirokoloko kyakubba kalulu ka munne tusaba Mungu ow'ekitiibwa buli anagezaako kakwatamu bw'anaaba akoma bwati eryato ligaana okwaka so byebyo Katonda abakuume amiina kale twagala okubajjukizaako ntwala omukisa okubajjukiza nti bannange Salamu Spray waali mwekwate bino byonna bigenda mu maaso na biki byonna ne Salamu Spray ogwanidde okubeera naye kubanga akuyambako okugoba amalogo wonna wooli ebitategeerekeka abantu oguddewo edduuka ppya naye totaddewo bukuumi kakasa nti Salamu Spray obeera nako nga tonaba kuggulawo
abo ingide munda kubanga tomanya wotabadde biki bikoleddwawo abantu bazibe ennaku zino si bangu. Ogenda kukutula ddiiru, ogenda mwina meeting za kukutula ddiiru, ogenda mu office emmoroka togisimbula nga tonaba kufuuyira kasalamu spray kukuyambako kugoba byonna shwaitani malogo na biki byonna ebyo bibeera obutonotono obwo busumbuwa tubeere nga tubumaliriza side awo. Gwalina omuntu alemedde ku mwenge n'essigala nkiddamu alina omuntu alemedde ku mwenge n'essigala kakasa nti nno ofuna eddagala weeriri tugenda kulikuwa omuntu wave ku mwenge n'essigala. Kale n'olw'ensonga eyo adduka bunnambiro sokuba nga weefunira eddagala eryo erigoba omuntu ku mwenge n'essigala. Evviivi likyaliwo manyi ga basajja manyi ga kisajja amadde baliyita evviivi. So tokkiriza maka kusaanawo ng'evviivi weeririikiriza oddemu endasi sente zibule obeera otobitegeera ate n'amaanyi gabule mu kisenge leka kwemalako ssanyu lyonna sayidi ne sayidi ali sisigazaako erimu ly'amaanyi g'evviivi ensonga zibeere nga zitambula. Ng'owetera ku vviivi kubanga abakazi abamu bawulira nti bambe ekisajja kyange ekyo tekiri bulungi naye siba evviivi kiri kiriya kati kkiriza evviivi nayo ngero linyweza kale esente zinajja oluvannyuma ebyo natubikiriza kufa. Ate nga n'ekirala waliwo basheeki abakugu abazze era nga abasalaamu bebaprotede basheeki abakugu mu ndwadde z'eddogo bano bo bajja kujjanjaba bulungi nnyo ensonga z'eddogo n'omuntu ebintu bimukuba asimanyi kati ono alina ebimutula ku mutwe byamulemerako akuba abantu temuteredde kale mukkirize basheeki bajje balite obujjanjabi obwo muterere bulungi nnyo. Tokkiriza muntu kubeerawo nga linga talina mulamu eri omuntu gw'osanga osheeki ewaka naye nga bagamba nti oyo ebintu bimusumbuwa. Kati waliwo omukyala bantwala sijja kumwogera naye nagenda wewaka bwe nakugamba bantwala nga anywa omwenge naye nga si mwenge gwokka nga mulimu n'ekirala ekitali kirungi kubanga bw'osinze mukyala nzigulirawo ekisenge ng'omukulu ateeka ebintu mu buveera kasasiro n'aleeta asomba ekisenge kijjudde kito buveera bwa kasasiro byasanga byaleeta ebicupacupa bijjudde ewaka byonna biri awo. So kati byombi bwe ndowooza mutamiivu mulalu omwenge gwe gumuviirako okugwa eddalu. Kati simanyi oba omwenge gwe gumuviirako okugwa eddalu tebitegeerekeka. Ayinza okuba ndooza eddalu mweriri naye ng'ate ndooza bali munyusa n'omwenge. N'abantu bangi be baloga nga olina okuyita olina okuyitira oveeko because buli wonaagunywa omwenge tojja kulowooza kiddako. Abantu bangi abaloze bannaabwe namugirako awo because eddogo ebiseera ebisinga libeera lyekusifu kati libako kyeryekwekamu okitegeera kati weryekweka mu mwenge abantu batandika kusekera oyo bw'ati anywa bunywa mwenge kubanga nze omukyala bwe yankubira nangamba njagala walisisogene n'omulaba twetuvumula omwenge ogwo kati kubanga omukyala tali wano kati bwe natuukayo ate nga abamulabirira ate bwe ne bangamba ebisukkawo nga ndaba mulimu n'obulalu okumujja ku mwenge kiyinza obutakola kyokka weebale nnyo kati omukyala bwe nayogera naye nemugamba naye kino nga kisukka ku mwenge fene omwenge tujja kuguvumula naye kyeka mulimu n'ekirala ekitali kituufu waliwo ekigunywa ne munyonnyola nemugamba nno yeetaga nno n'eddalu lino okulivumula ate tanzirangamu tanduddamu kunziramu kati amutwale mbasalaamu kati so kye nali njagala okumugamba naye tukireka awo afune ku mirembe oba oli awo inshallah. Kakati gwetaaze obujjanjabi obwo kkiriza nkwe ennamba y'essimu eno eri 0708 94 21 45 0708 94 21 osobola ogikwako bulungi nnyo n'okufuna okumanya ebisinga n'okufuna obujjanjabi oba okunoonyako nze kennyini nemba nga mbakutuusaako butereevu. Kale toyenza olwo nteekateeka egenda mu maaso twagala omukutu guno tugwongereko omutindo eri mwe bannaffe abatulaba ddala mu kifaananyi ne mukuwulira ne mukuliziganya tubeere nga tweyongerako. Tujja kusaba mwe mwenna abatulaba ku mukutu guno ng'osogamba nti Geoffrey Mayanja nze nja kukwatako bwe nti yes kubanga twetagisa kamera ey'okubiri abatulaba ino kamera Mayanja emutawaanya temulanga aba asituka bwasituka bwaddawo lwaki ezimeera baganda kwita kuzimeera so kamera ya Mayanja ezimeera abaze nga mutugoberera basebo ne bannyabo
tulina mikwano gwaffe abali e Norway, abali mu America, wali omukwano gwange ali ku simu wano, yaŋŋambe enamba yange yagijjawo, ali mu East London, bamuyita Jemeo. Mwebale mutugoberera mwenna, naye ekiriwo wiiki ejja tugule kamera. Wiiki ejja tugule kamera. Tutagawo n'emizindaalo nga sigwakwata nga tugusimba wali nga gukutunuddemu. Mayanja omuzindaalo gwampa gwena kundwaza bamuyita Ebola. Mugulaba bwaleeta eno nayo ate bwe tuzaayo tujja kulwala. So twetaagayo ebintu ebiri private ebirungi. Ebiri professional inshallah. Era wiiki ejja ndowooza tunajja wano kye tugenda okusookerako. Oyinza okuyitira ku simu z'amayanja ezo mumukubire, mulimu abantu abalungi. Ako ka kamera $7,000,000. Kamera ngaso agikuwa. $7,000,000. So inshallah tulabe nga wiiki ejja tukitandikako. Kale tweyanziza nnyo katubaleke bannange tubagaliza kaseera kalungi ne wiiki ennungi. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Body Search King and Training Center, mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Body Search King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo, omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu ko abayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu ko abayina sukaali. Olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2, mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric, mmwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo, bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano, bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa, ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja, abagadde family planning ey'ekiganda, abayina pressure, abayina sukaali, naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa, obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato, ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Body Search King and Training Center, wetuli ewakaliga, tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo, bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba.